nofuna n'ogamba nti obaye bujje bisibe yabisiya ino bisomolula naye mugambye Edikenzo yakyuka Edikenzo yafuuka yadala omusajja Edikenzo yakyuka kati kankubule n'ekintu kyenageze negendereza olengera abakyala bano ababadde bano ba corporate ladies abo simayaba MOP simayaba ani okitegeera ennaku zino bwafuna omuntu ng'ali mu industry ya music aba confident asobola okubona nga nti ono omwami wange naye lulinga tebadde bajjaayo nga bagamba nti abo bayaaye so Edikenzo yatukiikiridde bulungi Edikenzo kati musajja mulaba eyakyuka naye bannanibwe danga ekifo kya gavana kiba kiteekanga mu muntu okimanyi bakyerabira Duncan Governor Duncan ow'Emityana bu 15 baŋŋambe yalimu omugenzi w'omulemirembe mbuulira naku yanywanga gwa mutwalo gwa milioni 8 leka kati yakola eki musajja nawenebuuza akola eki olaba kazino obupapula bwetufuna obupya yeyaleka busayininzi era saa zino yaliko totobada mukulembeze na busayiningi kuba yasayidinga nga zijja ezo gizze kati yadeka tezinafuluma simanyi nanti awo yaliko kubanga batuwa bicupuli nga bikubirawo bazo ko batuwa bicupuli kubanga yali atayiriyo taliyo ate sente ugalanga ko yavamo okusanya kankebera kinyanye ekipya oyinamu ekinyanye ekipya kikebera olabe yaliko kebera kola yaliko kuliko deputy governor deputy governor yeriko leka ani olimba deputy governor ani chichupuli iyo chichupuli deputy governor iyo chichupuli ndawuno deputy governor aliwa yambusa ogulu tomanyise ndagano yabayise ino wano ogirabye kuliko deputy governor iyo siginisha yo mukulu deputy governor niwe bali basigninga wava oli baito besigning bali basigninga ali ndaka yotambuze bichupuli sweti ndika tibakyusa bateeke eno utambuza bichupuli gondi nasaba katonda agamba singa Duncan taata wange sabula libugasa ndaka itata wange secretary atu wano ya signing Santa Sanze ya signing oye Santa Sanze ya signing ono secretary ya signing eri deputy ochirabye awo secretary ya signing ku mutwalo kanke wero mutwalo omulala ndabe ya signing era bano ku mutwalo secretary ku mutwalo secretary gera ku kyebiri ku 10 era secretary chakati wamwesiga mu mutwalo nonye kyebiri goroje kyebiri tuli mu kuyiga na kusomesa owe neka akwateko ku kyebiri governor yakyasa yini okyebiri governor kati kubyeta deputy kumazike deputy governor kumazike naye ku kyebiri governor abireka bikyali governor agenda okyeka agenda okufa nga sayininze kusena empitirivu nyo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 nyh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 y
ninga wali waggulu then secretary nasayininga no Maybe governor sayininga yekka. Anti-governor. niye yabeerangako ne deputy kufuna akaseera kakadde Sikayina bukadde so. era ojja kulaba gavana yali waggulu Talina bigali. gavana yali waggulu kati wano wansi wabeerawo deputy kati wali gavana waliwo deputy Wansi waliwo secretary Okay. yensonga lwaki tuludde ofuna gavana Tumuleke. Ate waaki. Waaki. ani kati ani deputy gavana Gwe baagadde. ani Gwe baagadde. ani Owaayi. Abasetuliko ababadde bawulikira ssente okuva e Lubowa okudda e Nakasero beekobaanidde mu kkubo ne babba
akawumbi kamu n'obukadde 69 n'eddoola 1000 omutwalo gumu mu 1474 era poliisi eri ku muyiggo katujje waawo gowaayi Eddie Kenzo teyaguddewo sports arena musuuza nze nagambye musuuza okuba yafuna Nyamutoolo ebyo byafugika buli kimu kyatereera Eddie Kenzo yaguddewo sports arena Mbarara niba ngambye ebaddeyo nenga officially tanabakola ki tanakuvayo ngamba nti nga bulijjo bazanya omuzi tubamanyi mbu ya Eddie Kenzo officially ayinza okuba yaguze engule naye bagambye bagizimba balaba badde kyali mpya yaguddewo sports arena Mbarara era officially yagigudde ebaddewo eri ng'ekola naye nga tebanandoza gimalabi nga bakola bazimba bwe bazanya emipiira gyabwe bino ebisale bino ebyataafu byemumanyi bino ebyataafu danka lyotera okugenda eyina kusanga akawungeezi nti yakiguddewo Mbarara yakoze enkulaakulana y'amaanyi Mbarara awo nali abantu enkulaakulana y'amaanyi Mbarara awo nali omukyala Nyamutoolo ng'akutte omwana ku mukono batambula nagamba byebyo oli omuntu nga first place alema agamba kati nze bakiyini naye temubikolere oza bakulawo studio bakulawo studio nange nogenda kugulawo Duncan Arena ngenda kugulawo nange Arena Emitiano nekisoboka olimba njogera mubogezi by the way good aba sports abazanya aba beach soccer yes aba beach soccer bana kusambira mu musenyu abagusambira mu musenyu bagala kisa ejukire je bali bazanyira ku Lido Beach amazzi gasembere kisawe ne gakirya so abagundi aba beach soccer abazanyira okapira mu musenyu nezemba gabuwa inchazi akulira sipugundi akulira gundi akulira beach soccer jantu tugenda ku ddunguli zote kisawe kiriya madembe ulhabulola be era mifo bye bagambye okubanga balambula abasabatu sokusaba kwabwe bagambye bagala kutuwa ku ddunguli zote nja muje tugendeyo officially mulambule era mujje fe bambasada b'ekifo mutufunye tutuukewo olabe ekifo olabe ekisaawe ekya beach olabe ekisaawe ky'omusenyu kiri ku standard nnyo n'ekifo bakinkwasa ekyo bakola bankinkwasa Danka mujye olabe Danka aba beach soccer njagala yawe mpumulira eyo mujje tuzanye omupiira gwadde bulijjo badde batagala olumu bagenda nakawuka eyo ate bazanyira mu guli ogudduga musenyu ogulimu emisumaali ne musenyu mirala bajje bazanyireko musenyu omweru guno musenyu guva Vegas bajje bazanyireko musenyu omweru guva Vegas banatubuulira bajja kwawula enjawulo ya swimming pool n'obumanya ya beach n'obudibadiba guli musenyu bayita olw'omusenyu ogusala ate gunyumira mu beach soccer omusenyu ogusala naye guno ogulinga obuwunga mujje tuteese ebintu bitambule ddala aba beach soccer namwe mbagamba badde babonaabona naye batubakiriza mukuume nnyo obuyonjo kiri ekifo tubagoba nga tubawadde leero enkyani tubagobawo twagala tusumbuwa ekifo twakola kyaffe kyakuwummuliramu siyakuleka butaga tojja nolowooza mbu olwokuba tukukkiriza era osasudde n'ogamba mbu ajja kukola byeyagala nedda naye sports agenda kula nabo obusawo bweyongedde naye obusawo buyambako kabiza ffe enjeru bagambye obusawo bwe bazimbye n'obutuulako ebweru olinda munno n'abayingidde sibana baswabulu mumuswamu abayingidde munda okubaako byeyekolera ng'omulinda ku mulyango na kikaadi ng'ofuna simu yo ng'onyiga amapeesa oli ku wifi ate ebyenja osobola kunywerawo kabbiya tosobola kuwulira mbu ate ekyumuusi ziri toyi ndala abaana baswama abawala mu toilet baswama bukyala otudde no ku mmeeza okalinze kabebi bwe kagenda bwe kateri mu mulyango andi sobula yimirira ku mulyango gwa shotiko bwani osaaga biri byakyuseemu omukulu yabalowoozezzaako nnyo omugenda nawe omugago ojja n'otula waliwo obutebe bamatedde buli comfortable bangambye ne kutoyi bagenda kusawo kawunta oba olinze muno akabiya kaweddemu obanampa naye nga papa atudde okugenda babuddungu
bantere ku order y'ekyennyanja bantere ku order y'ekyennyanja enda ekinyonyi kiryemuko ebintu bisobola okuba bitambulira ddala bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Emboozi ya sports center tugenda kugiddako Masa Eddie Kenzo kyeyakoze embala kibadde kisaana kirungi ab'embala bagenda kifunamu batya abayimbi biki balina okukola abayimbi kibe tumenye ne ku bayimbi bakoze investments ng'ezo bana bazikoze kujja kula Bobi Wine yakola beach Eddie Kenzo akoze arena Waikibenda yakola essomero Stabua Natola ine eddwaliro Stabua Natola era ina workshop ya ebikola enzigi biki Bebekulu ayina ekirombe ky'amayinja Bebekulu ayina ekirombe ky'amayinja ani omulala awo abandi bakoze ebintu ne ebyamakulu ebigatta ku community katujje dda